Waguddewo akasattiro mu ggwanga lya Turkey mu bannayuganda abawangaalira eyo abakakalabiza emirimu gyabwe bwe bafunye amawulire g'okubuzibwawo kwa munnaabwe omukugu amanyiddwa ennyo nga munnamawulire ow'ensonga asinga okutuusa amawulire agakwata ennyo ku Uganda, asinga okugatuusa ku bantu n'abategeeza ebigenda maaso mu ggwanga Uganda weewaawo ng'ali Turkey, naye ng'ebintu bino biba bimukwatako. Alina ensonda ezeesigika mw'ajjaaga amawulire n'agatuusa ku bantu bannayuganda bekikwatako. N'ababadde batamanyi ne mugamanya. Ono Fred Kajubi Lumbuye ekirese akasattiro mu bannayuganda abawangaala naye mu ggwanga erya Turkey yabuziddwawo mu kiro eky'olwaleero, mu kiro ekikeeseza olwaleero ku bantu abatanaba kutegeerekeka bamubuzizzaawo nga wabula emmotoka eno emuwambye emunonye waka w'abeera n'emuddusa gye batanategeera n'olwaleero. Ebadde emmotoka namba 34 HZ 5980. Emmotoka eyo yeerabiddwako nti yeemu ku emmotoka enonye omwami ono Lumbuye Fred Kajubi n'emujja mu maka ge, nga era n'emmotoka eno ekwatiddwa ku kamera enkessi eziri ku luguudo olukyamu Fred Kajubi wasula. Namba plate eno yeerabiddwako ng'emunonye, naye nga kiteeberezebwa okuba nti abamukutte si ba byakwerinda ba Turkey, si nti lwakuba alina omusango gwe bamukwatidde, nedda, wabula kigambibwa nti abantu abamuwambye bantu ba wano mu Uganda nga basindikiddwa mu Turkey ne beefuula bagenze ku mirimu emitongole, wabula bo nga missoni yaabwe yabadde yakufuna mwami ono, kubanga ye baamwewerera dda. Ne mu kwogera kw'omukulembeze President Museveni bwe era yogerako emabega we yagamba agenda banoonya yonna gye bali era nti ateekwa okubafuna, nga kiteeberezebwa okuba nti Museveni ne Muhoozi Kainerugaba mutabani we bali mu lukwe luno olw'okuwamba abantu. Ekiwamba abantu kiri mu ggwanga Uganda kitegeeza nti basusse balina okukoma, bayingidde ne mu nsi etali yaabwe etabakwatako, baagala baliira okwabwe n'ebweru w'eggwanga eryabwe lye bakulembera. Kiteeseewo akasattiro no mu ggwanga lya Turkey okulaba nti basobola okuwamba omuntu ne bamubuzaawo mu ngeri eyo ey'ekiwamba abantu ekigenda maaso mu ggwanga kyennyini, kubanga abantu balipootinzeko ku poliisi za Turkey eziri arawundi Lumbuye wabeera zitegeeza nti tezinnamanyako ku lukwe lwa kukwata muntu oyo, era bo tebannawulirako nti alina omusango gwavunaanibwa gavumenti y'e Turkey, ng'era bagamba bagenda kwongera okukola ekisoboka kyonna banoonyereze balabe omuntu oyo lwaki awambiddwa era atwaliddwa luddawa, ng'ekigendererwa ky'abantu abamuwambye bo ekyabwe kya kumuwamba bamutikke ku nnyonyi bamuzze ku ggwanga Uganda ku mpaka, basobole omutwala mu safe houses zaabwe bamutulugunye olwaga amawulire gajja abawaako ate nga matuufu, olw'okuba nti bo tebaagala boogerako mazima. Olwo balabira ddala ng'aba bakutte ewaluma nga banoonya engeri y'omusaanyaawo. Kati baasazeewo bamuwambe bamutikke ku nnyonyi bamuzze wano basobole omutulugunya mu ngeri gye batulugunyamu bannayuganda abangi batulugunyizibwa ne baddizibwa ewaabwe nga bali ku bisago eby'amaanyi, abatali bannamukisa era bwe batyo tebakomezebwawo wabula battibwa. Kati noono bamugasse ku lugendo lw'abo abawambiddwa, naye nga wetwogerera gavumenti y'e Turkey etandise ogwayo, poliisi eziri arawundi zifunye information eno era bannayuganda bonna gye bali abali mu Turkey n'abali mu mawanga ag'enjawulo naye nga babadde bakkiririza mwami ono amawulire g'abawa, batandise dda okukola omulimu gwabwe ogenda nga balipootinga ku poliisi ez'enjawulo ezibali okumpi. Kino nno kiraga obunafu obuli mu security yaffe, kubanga bwe muba nti mulina omuntu gwe mwetaaga ne musalawo okusindika bambega bammwe bawambe omuntu oyo ku mawanga gy'ali nga temutegeeza ku gavumenti eyo etwala muntu oyo obudde bunemukozesa, simanyi kye muba mwesiga, kubanga kyandibadde kyangu okuyita mu gavumenti y'eri ne mwogeragizaganya nayo twetaaga omuntu gundi ne gundi mutuuze wa Uganda ku nsonga bwe ziti ne bwe ziti, naye basazeewo okukozesa amateeka agaabwe. Jjukira bo tebalina mateeka gabafuga, beetonderawo agaabwe ne bagamba kino tukiteekeddwa kikola bwe tuti ate nga tujja kituukiriza. Kati era enkola gye bakozeemu y'emu, ogenda okuwamba omuntu ono bamubuzeewo bamutikke ku nnyonyi, baagala muzza kuno era muzza mu bintu byammutulugunya engeri gyatulugunyamu bannayuganda nga balowooza nti okwogera amazima kubeera bo kubalabisa, nga balowooza okutulugunya omuntu kinajja bannayuganda ku mulamwa gwe baliko, naye nga nsuubira nti aboogera ensonga ezo eziruma eggwanga bangi nnyo. Pozi bonna nga mugenda mukwata buli omu gy'ali, naye ng'ekituufu ekiriwo kye kya Lumbuye Fred
abuziddwawo tanategeereka watuufu waatwaliddwa. Bino ebigambo Museveni yennyini yabyogera mu maaso ng'abyogera mu mawulire n'ategeeza nga bagenda okubanoona yonna gye bali bababuuza 45 nga yatandika yeekwasa ensonga ey'okumubika nti ebyo bamu ku baamubika mbu afudde nga tannaba kufa. Omusajja n'abagamba bulungi, obutambi bwange bwe nzize nkola bwonna gye buli ku mikutu gyange, genda ng'onoonya owuliriza kamu ku kamu. Bw'owuliramu akatambi konna nga nze njogera nti wafa ojja kuba osobola okunkola kyonna ky'oyagala. Ne bw'onaba tozuddemu katambi nga nkubika neesonyiwa okola ebyoteekeddwa okukola ebikuyamba. Kati n'olwekyo kitegeeza nti olukwe lwali luwanvu, terwali lwa kumufuna ku byakumbika, wabula balina bingi ebibanyigiriza byaboogerako ng'ate ge mazima, nga bo tebaagala amazima ago googerweko. Ensonga lwaki abuziddwawo tulinze kiddako. Gavumenti ya Turkey bagamba etandikiddewo ogwayo, poliisi ezitandise okunoonyereza ku nsonga z'ono lwaki yabuziddwawo. Naye nga tetwebuuza yo embasa ya Uganda eri mu Turkey, simanyi nti oba erina kye yakozeewo kubanga bw'obuvunaanyizibwa bwayo okumanya munnansi wa Uganda abuziddwawo. Abadde abeera mu kitundu bwekiti ne bwekiti, nsonga ki ezimuleetedde okubuzibwawo. Era omuntu yenna bw'aba anaatikkibwa okuggibwa eyo okuleetebwa ku ggwanga okukomawo, embasa yeno kimanyako nti munnayuganda gundi atikkiddwa n'addizibwayo okwabwe. Kati kyesimanyi oba bano bakiriko nga batandise dde okunoonyereza oba beesuuliddeyo gwa Naggamba anti era mukama waabwe yali mu lukwe luno. Kati simanyi kunoonyereza kwabwe okutuuse, tujja kuba tubitegeera byonna. Wabula ng'ekiriwo kimu, tusabire Fred Lumbuye. Tetumanyi waali, tetumanyi kigenda mutuusibwako kuba abasajja bamukutte tubamanyi bulungi nti be basinga obutemu mu nsi yonna, be bakulembera obutemu mu ggwanga lyonna. Awo buli ali gy'ali weereza essaalayo ng'osabira Lumbuye asobola okununulwa mu mikono gy'abawambe bano abeesomye musaanyaawo. Abembadde ngamba emmotoka siyeneeno mpya ennyo naawe eri bubookisi bode biringa bikabu